Olwaleero ensi yonna lwekuzizza olunaku lw'obutonde bw'ensi n'okwejjukiza okulukuuma. Mu Kampala kaweefube ono ow'okukuuma obutonde bw'ensi abadde mu zooni ya Kakajjo Bukesa era okusinga abadde wakuyonja bantu abali mu kitundu kino abasula ne kasasiro. Naye ng'ate buno buvunaanyizibwa bwa buli muntu era ensonga lwaki twazze mu Kakajjo wano okulabika nga to creating awareness eno abantu bonna ab'omu Kakajjo basobole okubeera nga bamanya obulabe obuli mu plastic. Enteekateeka eno ekulembeddwamu aba Charity Aid Foundation ebaddemu okusimba emiti, okuleeta ebisiikirize mu kibuga, okusomesa abantu, okugogola emyala n'okuŋŋaanya obucupa ekibuga kikumibwe nga kiyonjo. Emyala gino nga tegikiliiningibwa, ensiri ziba zibatuukako n'obulwadde bungi nnyo n'okuzibikira emyala gyaffe kasasiro n'okuggwera mu lakes zaffe ne rivers okulabika ng'ayonoona obusondo okubusaanyizaawo ddala. Mu disitulikiti y'e Ssembabule Mawogola abatuuze, abakulembeze n'abalwanirira obutonde bw'ensi okuva mu Kanyisa Food Security Foundation basimbye emiti okusinga egy'ovakkedo nga bali ku mulamwa ogw'okuzzaawo obutonde bw'ensi. Tulina enteekateeka n'enteesa ne gavumenti eyokuba nti etuyambako saati abalimi baffe naddala beeno mu Gweta Masaka tusobola okubawa ku nsigo ku bbeeyi yaffe ensaamusaamu. Othman Kateregga okuva mu kitongole kino agamba nti abantu tebalina kutya kusimba ovakkedo kubanga akatale weekali. Tusoose ne tumanya kkedo no tumutundawa era kiki kkedo no kyavaamu, ensonga lwaki twasabye ne tugamba nti kyetuzzaako oluvannyuma lw'abantu okuba nga balimye kkedo Pola Factory. Empigi Mawokota okusimba emiti kutongozeddwa ku mbuga y'essaza e Butoolo mu Kamengo. Amyuka Kayima Patrick Semalawa akalatidde abantu okwewala okutema emiti ate n'abawa amagezi okufuna ebyoto ebikekkereza mu kufumba. Twetaaga okuba tubangula abavubuka mu kifo ky'okutema emiti mu kyamanda muggyemu akasente. Tubayigiriza okukozesa ebikongoliro, amabanda, kasasiro, okukola amanda amazungu kyebayita briquettes. Ate yombako mukyala owa Mpigi Teddy Namboze ategeezezza nti amataba gasusse n'ennyanja okutwala abantu nga kivudde kusaanyaawo obutonde bw'ensi ng'abantu batema ebibira n'okusaanyaawo entobazi. Ffenna twebeereremu, tuyimirire wamu, tulabe nga tuzzaawo obutonde bw'ensi. Tusobole okwewala ebyo byonna ebiyinza okututuukako nga bivudde mu butonde bwansi. Kyagenda mu maaso ne gambuuze wano ku BBS Telefayina munnaffe atulaba nkwebaza okutugoberera. Kati tugenda kuwummulamu tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo.